Tamaguzi gwe kenyini wayimirira simanyi na kumanya n'agamba anaddayo mu kalulu nga biringa bwe biri bwe yabitunnyonnyola simanyi kabi abakama Museveni yalonda baki is a celebrity full of the 21st century and you went back first and foremost attributing your word you a celebrity full of the century kyanga mbasi muvumye kwa bigambo bye secondly baba akufulumiza then why are you yearning to keep being a full of the century logic kati Lutamaguzi. If you are protesting the vote, why are you crying the vote? People in Nakaseke protested the vote. That's why they did not vote for you. But protest the vote. Go home, you see. Comment eno mbite mugijiremwe fasa. Na yate munonde ngende yali mu government yalya. Atagamba mbi kati mumufulumye yo muteke yaba byabana. Kitegeeza bana abayisemu. Be balidde mu kibiina olukwe. Wategedde. Era abagudde abantu abataddewe basaana because you don't deserve to go there. Government imbi mwabayiseho bazambali mwalide mu principal olukwe boba principal amini bozambali ngoli muswagera ngo lwanyu ya principal genda ku machoka sigenda kulayira wa principal tebamola odeka weba bacheyo the protest vote y'abantu defiance y'abesi yono bayongera mu ka violence bano mu protest vote they looked even violent. I'm even telling security and the government I support the government bamwanga kivumbi nga yomu kwa ode bakunganyiza bano mumukwate naye mumusibi because there's no monopoly over people's lives. Ye yanonyeza abaana abo yonna gye bali. N'abawe ekigambo kye yabawadde ne batuka n'okukwata amajami ne babeera mu kafaaka amu nga balina kye balinze. Tumunoonye tumukone bwabo muwanga kivumbi bamusibire abayasizza abaana abo. Eggwanga tulyonoona. Bannange, when shall we condemn the wrongs ebikolebwa mu ggwanga? Not opportunity sabanonyo olukisa kisandiddewa bade ko balina gwe bakolera abazunza obajjeno abatwale ero eri nabo zinagamba mbuye byonna ebina abimanya ina information we bina ojuwani mbuye bina byonna abimanya ate nga kitufu badde ozongerayo bogenda mu DP ogenda mu FDC ogenda mu mugi kitegeeza naye obadde okolera ani kale bobanga byonna ebibino bimanya ani gwe wa report yezo so the DP block if you are not Bambega you are opportunity abazunga naye mujja kuyika na kibaga wasigadde omu alinawo ojja genda Namboze mama Namboze ensonga za Buganda etaano semasonga simanyo bazootembeeta naye naawo ogenda muteringi Lutamaguzi ya bamufunire rehab. Ground TV 100% entertainment. All right. Atukwaniriza gwe wena tulaba ku Ground Media UG ate ko Sane Ground TV atugamba okola kyamaanyi nnyo kubanga subscribinga ate ko Sane okubanga otugoberera tongera okujjukiza okubanga okyalira ekibanja kyaffe that is www.groundmediaug.com osobola okubanga wegatta ku the big family ensonga osobola okubanga tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala atugamba Ground TV kweri ku website yaffe osobola okubanga ogendako nogiraba gwe alina essimu yo eyaseereza osobola okubanga otufunira ku Afro Mobile ate ku My Channel app anawo nobanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala ate ku YouTube ebeera Ground Media UG buli kimu nekisobola okubanga tukitambuza twagamba omulembe gwa digital olina okubanga okola ekintu kimu kwekuumira ku mutindo teri kubanga osigalira mabega bino muzeeyi byatugamba nti you have to protect the gains ate aina n'ekigambo kyatera okubuuza ennaku zino gwe kikyosobola so yensonga lwaki tugamba nti mulembe gwa digital tokkiriza kubanga osigala mabega abantu TV ebatambulira mu ngalo 24/7 okubanga olaba TV yo kwe tuli ku Green Monday app nawe osobola okubanga otufunirako ate ko Sane My Channel app olunaku olwaleero twongera obba kulisaayo mu kalulu ne tubagamba mwebale kubanga mwalonze bulungi nziza okubanga tumenyaamenya akalunga bwe katambudde ne musajja wange ono twamiitinga eyo nenjagala nnyo engeri gyasengeka ensonga ne ngamba lwaki nedda njabba ate mukyazaako ku mukutu guno eno ayongere okubanga atuusa eddoboozi eri eggwanga
esobole okubanga emanya Rasta tusanyusa okulaba. Bana nange neesiimye. Mm. Babuuzaako abatugoberera, abasubscribinga wherever channel nga bw'ozoogedde, Yes. ba well wishers omuntu oyo ayagaliza ebirungi, n'abo abaagenze ne balonda abakulembeze basikuyita kusuula kalulu, ndabanga akasu naye okulonda oyo gw'oba oyagala. Otherwise nyongera obbabuuzaako ziwamuza kyerine musajja Rasbag, musajja w'omu ghetto. Era nga bwage tuze twogere ku nsonga ezitali zimu, naye nga mwebale nnyo abaakumye n'akalulu abakoze peaceful election, singa obukulu Uganda yaffe. Love Uganda, serve Uganda, mbabuuzizaako nange. Rasta bangi bagenda ne bagamba nti abarasta engeri gye babateeka tebafunamu perspective yammwe babalabanga abantu abatasobola kubanga mugoberera ensonga naddala ezigenda mu ggwanga, ababalabanga abayaga. Kyekintu kye mbadde njagala osooka okubanga otangaazaamu tusobole okubanga omuntu asooka amanye the true definition of a Rasta man. Kati ekisooka mwana oli musajja mulungi okutandika ku perspective y'abantu gye balaba. Kyendaba y'abantu sometimes etuleetera ojjajingibwa kye bagamba mbu ffe tuteroga never judge a book by its cover. However bo bajajinga by cover. Kati zetera okugamba abantu minus being a Rastaman ole kye baleeta kye bayita aba ghetto people. Kati tutera okitwalira awamu because most of the Rasta people ate bawangaalira nnyo mu ghetto life. However baawukana naye the general perspective njagala ntwalira abantu there is a group of people which is considered negative according to the community order. Nti ye bw'aba asibye akasuuti naye kuba ne perfume gwe bw'ojja n'ekidread bugwe you are negative according to the community order. However nga bw'oganyisa okembulira abantu the perception ye yaddala. It's not all about kyendabika. It's all about kyenkola. Kyokola na kikyovaamu. Omusajja n'agamba tuli balabira ku bikolwa byange. Why do you judge me because ondabye bulabyawo? You should judge me according to bikolwa byange. Bwekiri. So kati nze njagala ngamba abantu abatugoberera nti oburasta is not all about kikyendabika. Kikyenjogera naye ebikolwa ebinvaamu bwebwo ebiraga kyendi munda. Naye rasta nga rasta mwana tu rasta kitegeeza love. Kyajjibwa wala ras means head. Kyajjibwa mu Jah, his name is Jah. So Rasta fe tukitwala nti we are people representing the real love of Jah. Waliwo wava engamba egamba Jah Rastafari. So for the Rastafari people or the Rastafarians under the movement eyaffe tukitwala to representing Jah. Naye ffe tukimanyi Jah only need one thing, love. Teriyo kirala. N'olunaku lumu Yesu ne tujja mwogera ku naga ijjukira Yesu yali muzungu yali muddugavu. Omwalina we yali ttaano ne bamwetooza abasajja abagebifula abagezigezi n'agabye byonna mu bikola. Naye etteeka erisinga obukulu lyeri. Love your neighbors, you love yourself. So the real concept was love. So ffe abarasta we are lovely people. Lwaki batulabanga bwe batulaba because they have that perception. Mu nsi waliwo ekigambo kita deception. Deception is the great lie. Obulimba obwenkukunala. Omwana omusajja n'akulimba mbu Yesu muddugavu. Kami Yesu muzungu. Naawe n'olimba omwana wo naye n'alimba omuzzukulu n'alimba n'oli ne mumala ebyasanga mukaaga nga mwenna baabalimba ekyo. Nga mwenna muliko ekyo kimu nti Yesu. So the great deception. Obulimba buli obunene omusajja n'akugamba. Kyokimanyi Afrika edda teyaliiwo. N'akuwa n'ensonga. Kati gwe naawe n'okiranga otunda ekyo. So ku Rastaman abasajja baateekawo obulimba obwenkukunala Yesu lwaki batulabanga bwe batulaba. Naye mwanattu tuli balabira ku bikolwa byabwe ffe mutulabire ku bikolwa byaffe. Naye ffe tuli basajja ba mukwagala, tuli basajja ba mirembe. That's why you supported the government. Government omanyi bwe yajja. Teri akwata buyinza nga si mulonde kuva eri Katonda. Lwaki tulwana ne system of Jah? So kyonna kye kiri Rastaman is love. Rastaman bamusosola because bakyalina perception gye twogereko batulabanga ba negative character. We are considered negative according to the community order just because of their ndaba. Naye ekikulu mu byonna tubalabire ku bikolwa byabwe. By the way ekikulu waliwo omuntu abeereeyo kuba nze lwaki ngamba nnyo abantu nti omuntu anyuma n'akuba obusuuti naye nga mufere. Be basinza okuba abafere abamwambala masuuti ze bayita babimemeya olwo babimemeya abo basala ebimemeya. Ebyadda tulina ne ba intruder abatulumbye. Ajja kyali n'asala ami n'asiba obuduleedi.
n'ateekamu ne balina n'obunanka bwe bateekako eno obuntu ze bayita ensimbi live alone ensimbi eyo ali kalikyo ne bubanga bupini bubanga buumayuma ne bawummula amatu ne bawummula obukundi olwokuba balina obudule abasajja bawummula ekundi olwokuba balina obuduleedi ne bagamba mbu n'abo barasita kumbe mulimu abasiyas abatuyingiddemu mulimu abababilooni abatuyingiddemu naye the other way round bw'oggyeko abo abatwekwekamu bwe tutya bamwambala masuuti amuteninyo ntya mwambala masuuti abasajja bafere abasajja bayaaya abasajja babbi you rather be with omuntu gw'omanyi ntera okugamba abantu mbu I rather be with the angel I mean with the devil I know rather than the angel I don't know bwe kiri kati ze wemba n'omusajja nga physical alabika bw'atyo naye ng'ebyaddala mumanyi n'omusajja waddala I'm not going to entertain someone olw'okubawunya ku perfume what do I try to say kyengezaako okugamba nti mwana ttu nze nzikiriza nti abali abasajja era ekikomekkerero tulina balabira ku bikolwa byabwe kankubuuze political anaasudde system ya gavumenti politically waliyo mulasita agisudde yinza obba si mulasita nze yasoma chairman gundi nze aba bureaucratic pharaohs be basinze okusuula system however rastaman fe tuli mu free world omanyi bayita free world and I don't harm you I'm free to do everything that's the free world sigamba mbu kyetwala anirule not anirule but the free world is the fixed is the world where I'm not fixed at any issues towagira gundi gwe tosoma gwe tokola bino no this is a free world bobo ino mbika yayimbako n'agamba enensi serefu service teweseera then lwaki neseera olina okugibeeramu ng'ojjudde ne bwenkera ku makyane kati njagala genda kola kino njagala kino it's my world that's the Rastafari movement we live in a free world so long as we all about love not love of simanyi love of feeling and love of emotion kali akana akagala nnyo not tujite love of agony ogimanyi eyo newe bambuze ojagala ku mutima bwe kiri newe kuba mutuke ne kati wakingutema with no reason kwegane buba butonde let me say you love the nature true newe kiba kisolo kito I mean anything you love leave alone into yagala mukyalawo oba yagala omwanawo oba oyagala muzaddewo let's provide love to everything kyetuyita love kati fe tukiraga ebisigadde it's a free world nze ne wemba siridde why do I fix myself nti sinalya era nze gwani yaga nti omuntu abawo okulya kwokka abeerawo lwa bintu bingi ne wemba sifunye ssente tudde lwaki ensi ndowooza nti ensi eweddeyo Museveni bw'alayira leero lwaki ndowooza mbu Uganda ekomye ye yagisookamu yagitandika so we don't fix ourselves ba Rastaman that's why you live a living osobola osanga Rasta nga talina na ssente naye ng'ate yeyagala osinga alina ssente be basinga obungi kati ate ekyo ne kituuzeeko kuba mwambala amatayi bo obulamu baabulema eva kusika muguwa kubba wano kunyunyunta kukola kindi bo bayimu fixed world omusaala gwayagala n'agulwanira ebbaluwa simanyi yasoma ayagala kutta muntu bw'atuuka ku bitaka akubatakata ayagala kutta bussi bantu naye Rastaman asobola natuuka kutagala ffenna tubeere wano that's all because we are all in love so kyonna kyekiri man enensi erina okutegula okutumya abantu ng'era Bible weegamba tubalabire ku bikolwa byabwe don't judge books by its cover yes Rasta njagala okukulisaayo mu kalulu mwebale kulonda nalonze era nakawadde jjajja w'abaana kwata abantu bebale kuuma emirembe wagirabye era neebaza sakita 3 neebaza nnyo security eyatuyambyeko okukkakkanya abantu ne neebaza n'abantu ssekinnoomu abaakuumye emirembe nga bo ne beebaza ne ba constable kuba constable bano bavubuka bannaffe abaagenze ne bayingira wamwami byabakama ne bajja bakuuma akalulu neebaza nnyo mwenna abaakoze akalulu k'emirembe ne thank you so much you people mwebale kuba Uganda peaceful Uganda gye twetaaga blaza tetwetaaga woyo I've seen history I've read history countries have fallen ezibadde amata obutalibia neyiika neggwawo today they are yearning abantu abaali bava wawa nti bagenda Tripoli kusoma essaawa zino people are rushing kufuluma Libya so I know what we are and because I read history so that's why ngamba bane mwebala I'm so humbled buli muntu yenna yakoze akalulu aka peaceful elections era nensaba twongere bagenda olonda bammeeya abajja abaani bonna tukumeka mirembe ekikulu kya byonna londa gw'oyagala era sigala ng'okuumya emirembe exactly omulamu yakola bwe kiri gw'olera eriwo gavumenti gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu oba omulamu yayina next
True. Mwebale nnyo sifaayo ku gwe walonze at first. Yes. Naye weebale kukola kalulu nga tolwanye namo. Bwe kiri. N'abasonga mbannamwe waliwo abagambye bw'abe NRM bababoole. Tosobola boola mugagga. Tosobola kuboola mugagga yalina ssente. Yalina next bw'ate omunaku oboole. Kale muboole abantu. Otherwise ngaira my man bw'agambye. Thank you for peaceful election brothers. Naye nga tongera obajjukiza genda ku www.groundmediaug.com osobola okubanga wegatta ku the big family on the website. Ate gwe atwegasseko ng'otulaba omulundi ogusooka atugamba bambi subscribinga. Subscribinga akadaako n'okajja mu personalized n'ogazza mu all kiba kituyambako kubanga naawe wegatta ku family and anytime we come nosobola okubanga wakoona kutuukako anywhere at any time. Njagala okubanga Rasta tutunulira engeri akalulu katambudde. NRM yasobodde okubanga eddamu okubanga dominatinga from the president nebanga dominatinga ne bamemba ba parliament okubanga yeina highest numbers. Ate ne tubaamu n'abantu abamu nga akalulu kaneeno tubadde tubamanyinga they have been in this game for quite so long. This time round abantu ne babagamba nti temujja. Ekyo kitegeeza Gavumenti za gavumenti muka neffe twongere tugambe buli 40 biro ng'omuntu alina emyaka 4 okudda wansi mpaka kwemu tuba twalanka tugwe mu gy'oguliko. True. Bano abantu balina determining ekiddako. Yes. Be baakoze akalulu kano. In a man of kulonda, in the man of influencing abakadde baabwe. True. Akalulu kano kaweereddwa omuntu eyabadde ateeka issues on table. Yes. If it was Wola Bambulera taking, why are these people went out? Are in UP? They are no more Muyaga. Segeza luli balonza Muyaga. Muyaga, this season you have a secretary general watch Binalo Bongoya Itawano. You don't Toina belong to the people. Toina chokola. No issues on the body Toina. I told you wafe. You rather be with the devil, you know. Singa about the chibicha for you to be a Kampala. Baba ne bafane lukwago waabwe. Bwe kiri. Nyo bataina bya bagana kale kasati ya HFF. Naye no bongoya gitaawo because it was not Muyaga. Mbwa musibe olwokuba ali mukomera mufumbiro mbo Muyaga gujja muyamba sigala yemida. From Jinja to Niye bawe baamuzira politically. Seba zeno mufetu muteke mama twali abichi fetu li ebifu. Era nso musajja sizo okunkolera akalulu. Mwita Luhindi. Yes. Ate omusiba akumanyirire ejjogo wali olirabye. Wamma Luhindi jjo osana na birabo. Psychology. If it was Muyaga wezi nakaseke mani Lutamaguzi. Ne jogo yasize no swala. Aba Lutamaguzi muwanga kivumbi. Ayinengere je yamanyira mu abantu abo. Ne gudu bamanyi oli abe butabala yabaita banachalo. Muwanga kivumbi ngafa banachalo. Pebo yagato kuwaka kulinde kale ati gwa wavene butambala nofuko munnakibuga. Yera bidenti home is the best. Ogamba oti abewa mwenti ate banachalo. Na uli munnachalo okwa wajja ku kibuga. Nina bavuka bengamba. Musobola kujja kubanyo okujja ku kibuga baga. Lero n'omugamba gwe weesubulira ku feze ndimbuzi ya ku kibuga. Tato wange yajje Kampala mu 1957. Mama yajja mu 1964 e Kampala. Yes. Ne bakulira ku kibuga beekwanira kuno. Ne bazimba ku kibuga. Batuzalidde ku kibuga ze ndimbuzi ya ku kibuga. Toli oli kalo wanzaala mukono wano sidamu zisetaga na 15 emba ne 12 ntuuka ewaffe. Oli we waffe. Mama bamuzaala wano Luweero. Kyokka gwe wava Masaka Buduuda simanyi Mbale Bugiriwa oli ku kibuga mbuwegeraageranya nange bagamba mwenno ze nimbuzi ya ku kibuga buli omwalo oze waagwa bwe kiri. Same applies to politics. Mulimu abamu nga you don't belong to the city. Go back to your places. Bamufumbiro doza bikagala zitwogerako. So dynamics zakyuse ng'omuntu agawadde toyina nnyonnyo next. Wadde toyina nnyonnyo vibe naye what are you putting on table? Bino si byawola Bambuleera muganda w'omukulu Nyanzi bagobyo. Syria Ambulera, that is the issue we are analyzing. This time round, Ndoza Nyanzi and Chitegede is not a leader. No. Nyanzi gundi yamusudde. Ani. NUP. NUP yamutandikirawo. Fiira ddala mu Central. Yes. You forgot? Warodi Mayor Kawani. Central Region Kawani. Kawempe North Kawani. Kawempe South nga bamutadde mugadi bengalye. Kyogamba gwe tomanyi 442 eyalobongo ebadde Nyanzi omufulumya. Kyogamba Lubongo yabadde akuba Nyanzi. Yayaga n'omufulumya mu kibiina oyo. Be bamukuba okumujja kusimanyi kyakkunga ne bamulimba musimanyi okulya badde simanyi ba diaspora n'aba diaspora ne babaga nabo ne bamweyambula. Nyanzi n'abadde namutwe mugumu amuteeringiyo. Obwana nga bujoze Nyanzi obwo. What is causing that?
self-interest. Lobongo wanted to praise it all. Lobongo yajjanga kiyambi wa babi n'amalizanga yagisera ajja okuwota asinze nnyini mu entanna n'akwata principal n'amuteeka mu nkwawo sayire n'ateekayo kasennyonyike n'abunyweza bw'ati abasigadde muve wano atagonda ate yo mmanyi Nyanzi mutwe gguba ye balize toŋŋamba bwe kiri omwana w'omuganda agamba okuyingira naye jjukira kyewankola kiza bo tebeesonyiwa Nyanzi n'agamba ze tonteeka mu nkwawo ate siva wano Nyanzi n'agaanirawo okumubanga bamufutyaza bamukoze buli kasasira tisikyasembe ekituufu bamusembezza naye kino the blame of Nyanzi kuba nagamba abantu NUP ne bwesanawo Nyanzi takola loss 2.3 Churchill kuwa Kampala Nyanzi don't make a loss bana abaana bakumanyirira agenda wangula no youth MP very ordinary guilty president ali yes Nyanzi bali yesibya ku youth MP you have your political career kuva 96 goal player yeah mukalu kuvira ku zono chairman yes bana abasere babukabuka emyaka 4-5 muba kuyigula ettama fulumia nebwegwa so Nyanzi yagudde because abantu bamwagala yagudde because abaana abate be bamugalira ne bamuvunza boyogera boti olinga tugamba nti the strength Churchill gyayina eri backbone by his father that why element of gaine ekyo character kyo wekiri is strong because his father is strong. Is there Churchill because his father is knowledgeable. Oyo Nyanzi si wa woyo walibira ngekiyaye mbu kisirise. Oyo Nyanzi si musiruzi poli. Njagala mbuye omwana ogwo asinga Nyanzi police mwaba abaana ababuka kweni yupi ku kitebe. Emuli yenda musinga politics. Kati abatunulira bwa the strength of Nyanzi. Sorry Churchill. Nyanzi is brain. True. Nyanzi is capacity. Era Nyanzi byali ne baba yagudde. He lost the election. Yes. He has not lost wholly. True. Yeah, you know what, Charlie. Ate mwenaba la mutandise okugenda because Bobi Wine kati wagudde. Bila satu mugenda gamba ky'abantu. You had 59 MPs. Yes. Kati oyina bameka. You are okirira. Obululu luli yalina million 3 kuluna afunye 2. Wategedde luli Kampala Central Region yaliyo. Kati bajawuzzaamu. Luli walina basivaawo. Era ffe babafulumiza bwe tubadde twogera ku lutamaguzi yitawa nsimanyi gwe yitawa. Ogera tuuka ng'ogamba ki. You remember the 59 abekisanja kiri ekyaggwa. Yes. Twagenda otuuka 224 nga ne bwayita bakyawera ya 3. Tebawera. Abambaliwangawo mu bye baguyirawo ddala. You remember zo twamunoonya nga yazoozinze dda. Ojjukira Kagabo ne bamuzuza ne miliyoni anamba otagala kinga azunga 8. Bwekoze amafubyo DF ne bagifulumiza wano. Bamalizza nga tebakyawera. Ne kino ekisanja mmanyi tera okugamba abantu byanda byange babeeraawo ye kuyitirako babikolanga Besigye. True. Ye waffe naye nga buli akwata gwe balangirira yalayira Besigye nga bamuleka. Nabadde ndika Nasa n'empulya Zambaali. Tuwangudde buno bwangusi bwaffe era kati Uganda empya ngitandise naye tulinde mutima ne ngabo ogitandise nga principal tebamulangiridde. Okutegeeza mulidde mu mukama wammwe olukwate kati. So whoever yakkiriza n'akwata DRA form nga principal talina. Mungamba oti amutiyalidde mu principal yabagamba tukirwani. Lwaki wataddewo embeera? Abala bali eri meya tubikasa tugenda kwesima akalukalwa kuna tugenda kafe kana kusema mama mukama wamwe bamuwangudde mwatusubiza mbeera we protest vote. What are you doing? Chikulaga nti wamma mumumalira abantu obudde buli omu yeyagaliza yekka ndabye utabaguzinga akabira akafuke nakaseke sale wakimakiza lezale balesa sale tubira akalulu nengamba mtoto kabira aka Bobi Wine ekibiina ekiramba okabira kako nakaseke kiregeza you did not come to support Bobi Wine. You just wanted masanyalaze ga Bobi Wine. Very good. Yes, lwaki Zambaali yensi empya atandise ogituukamu. Lwaki lutabaguza kabira ka Bobi Wine. Akabira kake nakaseke. Muwanga Kivumbi kasaba akamukubye n'atema. Jofule Lutaya sina gengena musimanyi mu kooti naye n'atema. N'asirika. Akwate sente zemba ziteke mu kooti bamuwanguleo za unoze emyaka 5. Erudamani. Erudamani ne pale ne yulika. Ejo bisbaga. Yitawani. Sasa kaluka no chimanyi. Buli abadde yefuula mbu aliko yogeddeko betukuze tulaba nga tuloza. Yes. They are so influential mu system kintu kino. Nti dynamics bosolo zikwatire ewantu. Bo ne bakano kino kye kyabalaze. Era nze kankulu omuntu yasinzo swala mu kalulu kano bali aba. Babiri. Lutamaguzi ne Muhammad Muwanga Kivumbi basinzo okuswala. Baswadde leader of opposition yugera nga avuma bampuuga. Ono Muwanga Kivumbi. True. Ne bagamba mwe nalwana nafune kifo kya mpuuga. Very good nega mwenna aba DP buloko. Mwenna mugenda kufanga mukunamye. Wakyali yobu. Nambozi.
bonna baliwa ate Nambooze alina engeri gy'apulayingamu ensonga ze kye kyasembezaayo principal genda okuddayo emu kye kyaddizaayo principal emukono wano recent ojuga campaign nga ziggwa wabaddewo kye baagala ozannyira Nambooze era yafunye because principal akyetaagamu Nambooze principal yeetaaga Nambooze si Nambooze yeetaaga nekyaddondo yamugamba mpa simanyi miliyoni 3 nkuwagire baba Nambooze obayita abantu nno oyo Nambooze alina abakazi abasajja 5 be bayita political husband zaaba 5 wa DP omwami omu yafumbirwako mwenaale yafumbirwa mu FDC yafumbirwa mu Ssuubi kati afumbiddwa mu NUP kyokka yayendako mu People's simanyi PPF yayendako mu abalaza kabeesi ya People's Government ng'oŋŋamba oyo mb'okyamuteeka mu makaago bwaba mukyalo oyo omuteeka mu makaago kiregeza amusanyusa bw'abuuka naye era nabagamba DP buloka ebyo bintu bye mukoze kuba ffe twabalaba abantu nga bakyayo manyize Katonda nnyambi wadde siri musajja mukulu nnyo naye ng'oberedde ensonga zino nga nkyali muto ze 2021 nalabako abo abantu nga bakyayita UIP nga balina ebbugu nga bavudde Makerere n'ekibiina ng'abaana balina amaanyi nzijukirawo nga webatuula ku CBS teryaddamu nga Betty Kamya agamba tujula reform agenda ne batandika okukola reform agenda bakoze simanyi FDC Betty Kamya bamufulumizza abantu bakuba Betty Kamya awo kuliko n'obuvubuka obwo bu UID bwe kijja sibante Besigye ne bamuwa amaanyi ngendo tunulawo enti obu ne busoka bukutukako obu ne bugendako mu Ssuubi ojjukira style ezo naze ni Mukamooli biri mukaaga kwota pili ne Ssenyondo tugetuka 2011 era nagamba abaana abaddi simanyi UID ozoli wa UID Uganda Young Democrats bwe kiri nomalizanga eggali ogiwera ku Besigye woyo tugenda bamba kutuse ate bagenzeeko mu Ssuubi tugenzo lamba nedda ffe tuli baddi democratic tuli baddi nnyo aleka nedda tuba truth and justice era kati batandise nekimanyi mulimu n'abeekutulako ne bagenda ewa Mama Mbaba mu go forward TJ olwo tujja naye nekutuka era nagamba kati bano abaana ngenzo mumaliza be bayimuka ne badduka bo ne bagenda ewa Bobi Wine nagwe naga ku bintu biri kuliko kibana abaana wanga they are not opportunists abanoonya olukisa kisandiddewa badde ko balina gwe bakolera abazunza obajjeno abatwale ero eri Nambooze nagamba mbu yebyo nebina abimanyi alina information webina ojuwani mbu yebina byonna abimanyi ate nga kituufu obadde ozongerayo bwogenda mu DP wogenda mu FDC wogenda mu mugi kitegeeza naye obadde okolera ani kale bwobanga byonna ebibino bimanyi ani gwe wa ripoti ezo so DP block if you are not Bambega you are opportunists abazungazunga naye mujja kuyiika nakibaga wasigadde omu ati nawe ojja genda Nambooze mama Nambooze ensonga za Buganda 5 Ssemasonga simanyi oba z'otembeeta naye naawe ogenda I'm telling you Lutamaguzi bamufunire rehab ngeze ne mulabawo sale obya akalulu kafu wakimacha Luweero nengaba nange community interest abantu beeru Greater Luweero beetaaganye ku ssale ne Lutamaguzi of course sale because yes na wabya kiyayi kalulu biki yali okubateerawo for development then kati kwenewooza sale nedda yogera ku national level mubanja gwanga ddamba Lutamaguzi gwe kenyini wayimirira simanyi na kumanya n'agamba anaddayo mu kalulu nga biringa bwe biri bwe yabitunnyonnyola simanyi kabya abakama Museveni alonda baki is a celebrity full of the 21st century and you went back first and foremost attributing your word you were celebrated full of the century kyo amba simuvumye kwali babigambo bye secondly baba akufulumiza then why are you yearning to keep being a full of the century baba lyeri de ya full siko bagamba kitegeeza abantu babadde batuufu obutakuzaayo gwe wagamba you don't deserve to be there to be a full of the century no joba buyaza fuluma. Secondly, you people move them to protestive vote. See what you people are protesting the vote. Tuwaka unabagamba mmwe muri batano bange mpagire ni UP ni president yaga we protest nze sigenda kulonda kuina sigala wakati tuina londa. This is the logic. Kati Lutamaguzi, if you are protesting the vote, why are you crying the vote? People in Nakaseke protested the vote. That's why they did not vote for you. But protesting the vote. Go home you sleep. Kubale ku bipande byawe bateekako protestive. Go home you sleep buli akaba. Kitegeeza ekibabonyabonyeza aba NUP Luzungu butamanya Luzungu ate baswaza balidako we Harvard yagira kulolea amatooke mbu nagende Harvard.
Bainako owe Cambridge juzi yali akakwata ekipapula principal waabwe. Bainako olwo obugalubiri ayogera alembekereza mbu naye professional lawyer. Bamulye kulimba awulimba walukaga aptitude test ne bagiyita simanyi L level. Yes. Bainako ono si yowero ssenyonyi bese. Mbona yabo bonna bali mu okumanya ekigambo protestive voting. So kitegeeza by doing the right years. True. That's why Lobongo anti protest mugende mmwe kati. Zera mbadde nga asomesa abaana mu ghetto. Ne mbagamba maama obo omusanga ali emmere. Naga mwana wange ne mmere limu obutwa tolya. Bakiri. Bolooza ki? Mutuufu. Kyobola omwana ayite no lusi n'agibba. Nange ne mbaga muntu no baga government eno mbite mugijiremu efasa. Naye ate munonde ngende yo yali mu government alya. Ate agamba mbi kati mu mufulumye yo muteeke y'ababbi abana. Kitegeeza bano abayiseemu. Be baalidde mu kibiina olukwe. Wategedde era abaagudde abantu babatadde we basaana because you don't deserve to go there government imbi. Mu abayiseewo bazambali mwalidde mu principal olukwe bw'oba principal bw'ozambali ng'oli muswagira ng'olwanyira principal genda ku macwa ge sigenda kulayira wa principal tebaamulabula oddeeka weeba bakyeyune bwe muba musobola kale mugabe tayiri kulayira nalabako ono omukyala Malende Shabima nga kanude eriso 22 so nakola mu government ya Museveni eyafe ya Bobi Wine Museveni olwalayira Shamima Malende nenga kati ani alidde mu principal olwo kusinga olwo agato kolya mu ya Museveni era nze sanje kigenzo okugwa nga migundu MP wa Kampala omukazi omanyi minister wa Kampala Misa Kabanda tebadde na MP kuboli yalayira isi mukozi mu government ya Museveni kyali has been masquerade kyali kya mutwale Kenya no watege era bye bijja Museveni government empadde obutwa 10 na uli ambusimanyi yali mu empolobujjuzo olubuto kati abo bantu kikaki government imene tuko mama emmere mbi naye toli atenga mama aja government imbi ate munonde ngende yo fuluma yo that's why people put you in righteous places when they sagala yena ude bamulangiriza esimanyi zala luyulika lye jogo lyenjogerako osaba ote Kampala no wunzikire bakindi no era nabadenga no yali bade yetaga fuluma yasinze okunkolera omwaka Luhindi jju semugambye jogo lyabasibe ng'otumanyiro genda singa bakukusalya ne kukusinga ng'oli mu kkomera tenga bakulangirira byabakama yalangi kitegeeza kifo kiri vaka kiri otujjayo mu resources zaffe ane ddabe abakama tetumusumbuwa Luhindi yabitwanguyiriza bino dynamics zakyuse naye whoever ask for protestive vote atenga tewayise ngwe bakutaddewo oyagala kitegeeza wali tomanyi the meaning of protestive wali tomanyi you shouldn't cry nze njalo tamaguzo kaba myaka 10 years down the road oli mu parliament okyakabira kyo kumanya okujja nga nawe weyagalizanga banamboze kale ensonga zo kwe tukyali tugamba gwatana subscribinga gena maso subscribing ensonga zo lasters tambuza agambye nti nno abanupu nga bo ba members be basobodde okubanga bali mu principal olukwe naye tudakola sa kyenjagala okubanga tunulira njagala tunulire video ya Bobi Wine agamba nti nno bamuwamba n'ava mu nnyumba n'adduka ku poliisi ebadde n'ennyonyi mu bbanga yeetooloola n'adduka mu safe place n'arekodinga video ng'ate ffenna tukimanyi tubadde ku internet lockdown naye ate bwe tuddako emabega njagala bannayuganda bakimanye nti nno they are what we call white people in the country abasigaza internet mu abo white people kwe kwali president the first family the Earth Ministries nechi ba speaker abakulembeza abensuso n'ebifo ebyenkizo yo kubanga asigaza internet tabanga tumulowoleza kirala kirala very good era tulina butogedde nga tutatogera ku balase tubalabira ku bikolwa byabwe tujja kweyazika ebintu bino njagala onoonye mu nsi yonna leader of opposition yasize okulinnyonya emirundi emingi ng'azunga mu mawanga amalala ye principal waffe Besigye kirina ku record leader of opposition mu nsi yonna akyasinze okusibwa emirundi ebingi ng'alwanire obuyinza naye ono bakubamu kamu bibiri buli pulogulamu egamba gwe tujja kukuba ng'asooka oyo yennyini yayogera n'ebigambo bye n'agamba ng'olwanyisa gavumenti ya Museveni either oba mbuwaŋŋanguse oba mufu oba musibe Bobi Wine ali kunaabuukabuuka now yayagadde okukola omanyi bano abaana basivuma Bobi Wine abaana abeetolodde Bobi Wine bamuwa magezi ki ayagala kukola biri Besigye mbu bye yakolanga mbu n'atoloka ku basirikale Bobi Wine tonnatuuka ku eyo level okyali mbwansi nnyo Bobi Wine you have the sympathy of aba police
Bobi Wine bw'obanga ebyaddala you went from your home weeswazizza kizo okolagana ne government. Amutoli agenda nabweru linda munnaku ezira kwagenda muwa visa ani akuwa visa. Watu kuleva eddukira mu Gomesi gwenge yabeesije. Wagwe weeyitaka kwenza mbu osobola okuluka n'oyita Rwanda n'ogenda. Otulimba Bobi Wine. Kitegeeza you connive with these people of the state, not conniving even you are serving the people of the government. Your issue was kubayita kulonda, you called them, ne bajja balonda. He supported the government encouraging people to participate. To vote. After that, you have to be privileged. Fanyi ye yakula sivuma mune yakula ali mwamaalo soko ogende bwe lunga ali nyenye kasitali nya kunyonyi nanyenya amagulu omyempe oyo mu bange emufuwa business class nga agenda era linda munaku mbala agenda inja soka awumulemu oyo alwanyisa government amala akomewo. So if you are outside musimanyika video nina internet ize Bobi Wine weswaza mugetu gamba weyocha tuli balabira ku bikolwa byo oli na government yokola na government tonna tuka ku level ya Besigye mbadde gambe etoloka mu ggwanga simanye toloke wakabuuti. Ne Besigye ogaba naye okutoloka luwaata abamuyambako. Abamu ku basirikale. Kati Bobi Wine go ngamye mboba toloseeko otya. Ngamye oli ayina n'abakambwe akola n'abamuyamba era abamu ku basirikale. Kati Bobi Wine who helped you tubuulire. Because abantu nagambye according to the byavudde mu kalulu abantu bakyali bajega. Kyo kituufu. Abantu kyabagamba musimanyi wala bambulera tikinga ennaasa mwezi mbali bwe yagambanga abantu. Mbabuuzaako president abatumidde wola bambulera tikinga n'ayitamu bamulangira nagezo tunya imagine nga si nene nagezo okudde nti ebyabadde munda mu NRM byali Zambali owagira ddala mu NASA n'owangula singa tebyali naye nga the issue was not ambulera. Yes. NASA na kuvadda opposition kuvadda yali ya DP. Paka nakati NRM je egende Rwanda gisembeza musenga mtugeza abantu abajjangamu nga babagira NRM ne bakyusaamu emirimu ekene kuvadde era si kyakyewunyo nnyo kuba Zambali yawangudde kuba abasinga aba opposition naye ekigumya teyawangulidde mu range mu margin nene ate okusinziira nti abadde ne factors ezimuleetera okuwangula amaalo ga TV abantu ge babadde bamuyinako nekino naffe mu kukyalo mu NASA na municipality NRM enju ya NRM mu NASA ne ebyaganyo yuga Zambali n'afuna omukisa yokuba abantu ate bakyusizza endowooza ne bola kawe NRM gwe bawangudde. I'm going to give you statistics. Tebamuwangulidde ku bululu bungi. Do you get a logic? True. Nti the difference obululu bwa 221 MP wa NRM bwe yafuna bwali butono okusinga ate ono wadde teyawangudde neyeyongeddeko. Kiza abantu abalonze NRM beeyongeddeko okusinziira kubalonda oli kye tugamba nti kitegeeza nti neniya lwani Zambali femu yene eweddewo n'asalawo okudda kijja mubeerera kizibu ate nga sina femu kasita bakulabako naye talina kyakoze naye oba ggwe Bobi Wine kozawo ne bakyaba balina kye babakyaya ne babaddeyo emyaka 5 omukoze eki oyalambulera tiikinga nedda mmeeya wamma tubulire ggwe okoze eki nga mmeeya Zambali emyaka egi njagala abeere mu Nansana. Agenda yita kuba agenda kukola ki Zambali ambe kyagenda okukolera abantu bakyalimu ebya Bobi Wine government eno omanyi government eno ebyo same applies to muganda wange Anderson Bulola bane musajja oyo yanumye wallahi mwizo gama muganda Bulola Nakawa the dynamics za Nakawa zezalemesezza oyo naye olaba tebamukubidde wala era naye yalwanye era naye ngamba Anderson Bulola if you still have a simulagira naye oba olina byokyasobola okuga tukyuse you can turn the tables by 2031. Yes. Tajjako kigere because bana abaana bakyeswaza muteringi si wabadde Ssenyonyi si wali Ssenyonyi awo wekiri bino beeswaza gwerinda majezi nga bwe tugambye neze Nakawa zakyuse nti luli yawangulira waggulu naye yasseemu ate NRM neesembera wadde tebayisiŋŋanyiza tebasinkanye n'ekikulaga we are there muwe emyaka egyo agenda baafulumya Anderson Bulola you were there. Bweyalemu wali bali mwezi bwe yali nti Luhindi we yazze olaba nti NRM yasobodde okubanga shooting high kirega nti nedda ku ground dynamics zaaki ekituza kukirwaki biro tugizemu tubyogerako tugamba abantu si basiru bategedde abantu bategedde amazima kati tebakyafuulingibwa put issues on table ati abasajja bano yitaawo ani mwana protestive vote nga ati goyagala kitukulone nga tutuka protesting yes era abantu balonze nnyo personal
tebalonze muyaga naga nedda kale kampoyo okungu n'omugalo gange sigenda wagira kansala wa mowe n'alema lwansonga bweti nakulaga obuzibu tebuli ku pate ye n'alema obuzibu buli ku muntu ono yazze ku kadi ya pate ye NUP ekyosa abantu abasinga obungi abatalonze zambali aba NUP be bali babadde baga wasyalika naawe oyo avudde gindi yava gindi mbwa zze wano kizaayo tulaga nti abantu kati balina bye baagala balina bye balaba tebakyali bajiga basiruwaza so back to Bobi Wine ne bono ogamba abantu simanyi bakuwambye simanyi n'otolokayo ebyo bigamba bajiga nefa abategera tukimanyi nti Bobi Wine are looking for impasse kati anoonya kisa because one performance mbi baba byakoze gwe bino byakoze kyoga 2010 yakola bwati yali drongo ranges Central Union naye ajukpa kutaluli ate yali kirala babi esawa zino ani ayimba achakula ingenda achakula yotandise no tutama chakula nyindeka lutama kusaka kwega naba kuti tebakabira principle kino kikulaga kati buli ombu buli embuzi ku nkondo yayo atogerako ku kibiina kya Democratic Front ekyomuti Allahumma basajja bakola ensobi yali ndokwa ya muti ne bagiyita omuti ne bagala owala mpendo kwa Walite kunaloka ndokwevaayo wedi bayita seedling ne bagiwanika nti omuti bageze okwagala olinnya bonna baagu meaning that kwegamba nkiresenge mu njogera ne the logic is kibiina kitonyo kibadde tekiri ready nyo kyabasudde nyo mwe Abedi banika ne munno muganda wange empuuga my elder brother temwagudde because muli banafu yes any politics wa opposition ina mwe yabaso lebe togede ku nyanza mwe baba kuba kuvadda mubadde mulwana bulwanyi kubeerawo katatenga ambrera mwe mulwanye gitugayinga seedling ngatin EDF ngatin natuka bakwatirira ng'ekibiina ate personally nga mulina ebizibu n'abaana babavunzizza they have to still to protect their own images exactly but they still need to mobilize for the sake of their agenda yate kujobo okyerwana kwati wamma mwana kati commissioner upside zigola wezi simanyi mmwe simanyi bantu wairiza ni UPA yogiraba ate ngo ino babuli abyoteeka ku meza nga we tugambi sure kumbo budde butono so kati mulina emyaka eji etano DF go back in bed you start organizing emyaka eji obalaba mwe essuubi okubanga nnyo they can dominate next time not domination but they can come on board next time ne bafunayo ku bantu kuba ate bano abagudde kyegga dynamics zikyuka mu kisanja ekijja asobola okuleeta abantu olwokuba nti munaye abantu beefulafula ne beegiraaja naye bano sajja mwe muguma Abedi Bwanika wali kuba president ojja ku MP wakomyewo n'ogwalinda 231 n'okumawani ago akomyewo kuba president ne buba bwa MP takyasobola nga lwaki takyasobola naye depreciatinga ayinza okudda ku LC5 tekina buzibu nze omanyi kankubuulire mwana development mu ggwanga president wawaggulu okusanga luvannyuma etandikira wansi development wetandike noli bw'aba atandika tugeze ba strategist bateekerateekera eggwanga atandikira ku LC1 eno so kati nze ebibiina byonna nga birina amagezi singa okkiriza n'osooka onoonya ground n'otwala abaka mu parliament oba otandise oba tonnakwata ntebe oba otegedde kyogezako gaba singa National Unity Platform yefiiriza ekifo nebanga PFF neganga katukonfrontinga ababaka house singa bazunza Museveni okufa muteringiyu ate amateeka yali gakoleddewo house determines oli executive atula ne banne bwekiri baminister be they approve zitolo the parliament soko mujjeko house ngai wali Katonda yali akuwadde wano mu Central Region n'osooka dominating local government bwekiri bw'okimanya ebintu bingi bibadde singa mbadde bagezi bantu mwe mwali badde mu implementing ebintu bingi ku ground because you had the local governments naye muze emyaka 5 bava ekikulu mwana temutuwagira bamuli badongo bamuli bamaze balabisa bulabisa bevuma bwevumi naye mwali badde mu local government this 5 years yes then the 5 years you consolidate nga mu consolidate the 5 years ejiddako nga katwagala house iya satu mugumu Bobi Wine waliwo yali badde amukona kitegeeza singa yalina strategy ennungi n'abanga nga bwe yafuna local government kuba bw'otunuulira ebifo ebisinga by'amaanyi mu local government bibadde byabwe ekiwedde kinese yali badde anoonya house yalina 5 mu 9 n'ayingira 7 oba 10 plus alla batadde olaba ayina 10 kati plus local government wedde zize banaye walebe government bwekukuta naye essaawa zino omusajja local government ataaze kujjako ate ne house naye azzeemu agitwala what am I trying to say this nti DF comrades
singa ba concentrating ku local level basoke bave ku entebe nene jabatta nga tebannatuuka byebisse Bobi Wine yabukabuka avudde ekyaddondo misinde 2017 tewaneta na emyaka 5 mwayagala wa president abaana bamuseke ngaze omu ku bo naseka ninga neraba omwana ono ovudde ku stage y'endongo obuukabuuka mboyagala ntebe yamaliza nejjuza nawe yavudde ku stage n'agwa. The issue is mwaba DF namwe mukyali bato, don't be disappointed because mwaluzinze house and what have you. Strategize mwe mudde mukomewo bwe mugwa kati mutite gwakusa bayina next kati bagenze sawa zino za kubalaga mulabya ali nabweri kati 2 mu kye tuliko nenga the main target kunonya house na local government musoke mugireke kwa gifuna oluvannyuma mujja gifundiza wano naye muna ayagala mutandikire ku eri ennene namwe mugenda genda Besigye aliwo Besigye yayawukana yalwanagana ne Mugisha muntu nga Mugisha muntu amugamba twetaaga grassroots politics wadde kale tugenda tutekawo vibe twetaaga tulekeyo emikulo nga ne bwoba oli najjala nkumbi weebase waliyo oli chairman Ebukede yagamba ze ndi chairman we FDC ku kyalo yewe singa edda tuyisemu defiance kunga abantu buli kitundu buli town muya munaga ebyo bitebijja mala bafulumya muntu era nze ndi kyali wa muntu protest vote tebikola ate protest vote y'abantu defiance y'abesi yono bayongera mu ka violence bano mu protest vote they looked even violent. I'm even telling security era nyabe ngambye enabweru Museveni bamulayiza waliwo abaana basanga dogo nga yamba tishadi yayo ne bamubale baje mujjako ne kyenaba ekali a few moments later government hunt for these hooligans nenga they are below 25 years they are not politicians oba banonya byabu abagala kuchankana nyabuchankana ne kisigibwamu bebalinga byempulidde abemwanga kimanyi ewa mwanga kivumbe bakubye bakuta amajambi abalumba police awo mubakole ko police deal with those people naye DF najiwulidde and I supported the government si Museveni I support the government bwa mwanga kivumbi nga yomu kwawde bakunganyiza bano mumukwate naye mu musibi because has no monopoly over people's lives nze ne kintu kyengambira ni n'obulumi omwana wa ghetto wadde yala nga akola gwe bojja n'obakima era ntero kugamba nze n'ebintu nti nkola ebintu bingi mu ghetto naye waliwo sigoba abantu bire bagamba muje mugende ku mataka omukuuma ettaka sigoba abantu ku mataka batu balina ebisibu byabwe mujja abana ba ghetto waliwo nje tugenda okumenya simenya bintu by'abandi mugende mutemeteme simanyi ebitooke simanyi ettaka nze sibikola nze etya n'ebikolima ebimu omuntu mukadde omusanze mukubye enju y'omukadde musimanyi mujjewo ebijja simanyi mbolokuba omugagga alina obusente bwe omugagga alina emyaka 3 jajja gwaliko wa myaka 7 n'ebijja bimusinga obukunze ebintu emusibikola so kati ekyekyo waliwo abantu abamu abaleese kikarakita ekyo wadde ndi yala naye yanoonyezza abaana abo yonna gye bali n'abawo ekigambo kyebawadde ne batuka n'okukwata amajami ne babeera mu kafo akamu nga balina kye balinze tumunoonye tumukone bwabo muwanga kivumbi bamusibire abayasizza abaana abo eggwanga tulyonoona bannange when shall we condemn the wrongs ebikolebwa mu ggwanga tugoberera bugobereza ojuka kubya waluka gambo yasoma nze nabuuza abayina amasomero n'abasomesa abaana n'abakwatibwako kusoma ng'olwoko wali akamoli ka waluka gambo jagenda ku IU kweka certificate akesai akeddakiika 4 mbofune equivalent eleveza fa abasomesa abaana tubiveeko nti omwana ajja branching afune equivalent from nursery paka 11 myaka 2 3 years ja nursery 7 years ja primary je myaka 10 n'emyaka 4 emyaka 10 omukaaga eja L level no n'emyaka 4 eja university obe 3 19 to 20 years omwana aliveko mu lokwa ina kali akawa nabagamba olukaga n'okutata ne bodde n'asomera ebukulu agende alivede tutta community tutta system badde agenda kukolayo ki naye ebyo byebibuzo bitubuza era nababuza wali akamyusiki mu parliament akakiiko tekaliyo yali agenda kukola ki byebyo tutta system abaana bagamba abaana n'amajambi omwana gwe olumbojo wa polisi tunulira mwana nabbosa yakoze atya ambiakalulu nabbosa daye wa muweba kesire agamba jatula akakiiko ka entertainment ebyo tekumanyira kiri mu parliament baleeta mitwe kwanga lyonooneka kituufu nze baga nga sina kondeminga ono omwana nze ne kintu gye nze ndi kansala mu HIV AIDS amanga youth
Yes. ne certificates zange ndi kansala mu drug use amanga youth nze manyi tulana ne bavuga ne bagamba ami manyi tulana abandi bagamba nga tonnabuuza muvubuka ono lwaki akubwa ebiragalalagala soka webu no nga tonnagamba muvubuka ono va ku biragalalagala soka webuuza lwaki akubwa ebintu ebyo kuba gojja muga gwe va ku biragalalagala era abavubuka bwabivaako what next kuba ayina ensonga ezimuleetera oba kweri kye ŋŋamba ku mwana oyo yabadde ne jambia ng'omukutu tubuuze yaani yamuleese njagala abasurvivinze be bakutte batubuulire who mobilized you and who facilitated you with ebintu ebyo because bajambia bagulangule bulungi kyakubite babasanze kyereeta nti bamugyewewe babasanze balina bebakuŋŋaanidde OLS they were retaliating against some people badde balina bebaagala olumba who was the link lead of these people ne bwaba muwanga kivumbi we are killing the community you people you don't have monopoly over people's lives mwabalabise because goyagala kifo mwabagamba olabisa abeera aliemu mwe mwina monopoly kimuggwanga over fa abeera aliemu otegedde ekibuuzo waliwo abaali bateekawo ekibirambu ku luno ekijja kijje kitegeeza eyakunze abaana obwo y'omu kwabo ababadde nga bagamba abantu waliwo ekijja ne bwaba muwanga kivumbi kwate mumusibe embwezo I'm not abusing muwanga kivumbi nvumo oyo eyakunze abaana aleetera abaana okubeera violent exactly ojuye ekyali ekasese nasanyuka nnyo nga bakimyeyo mumbere ne bamusiba because bano abaana but now there is peace bakolanga bagamba omukuuka omumbere nga ne mubaga bannange ne mukola sibi eyo bo balina gwe baagala osanyusa omuki omulala kasita bakima gwe baagala osanyusa abakunga bameka abavuka baddamu okwesulamu amafu tewali tugere ku bijambya by'e Masaka bakoordinator bano abeefula balingiriida ku ground ani abikola naabo tubakwate Bobi Ubesi yali ebweru 25 n'agamba akomawo Uganda kuna mukaluka 26 ategese mba abayekera be semanya ategese ebinalangira bwe yajja ono 2 yali akalandinga ne bamuyoola bakubemida abasirita bamba agamba tunamukwata ensinge koko kaba munedda mumuyoola tebo tumuleke bolunga ayina agenda tujoga ebasera bali ajibali lukigundo oba yali owa ebyolukulonda yamunominatingira namukomera n'abagamba no akyayina eddembe lwansonga tebannamu convictinga akyawoza kamunominating tomanya the issue is webanga nebesi gye bamukwata because of further issues mwali mulabye lwaki atone yasizza abala yetakwatibwa naye ateekebweyo n'omusaga aguvunaanibwe bana bafiiriddwa obulamu bwabwe because of abo ati nga bakyabikola mwabageto mmwe mujjaleyo mu geto ne mutusumbuwa they arrest these people baba convicting abakunza abaana abo babawa n'amajambiya ne babateeka ne mukadde akamu bebo ababadde balinda okuyiwa eggwanga mbwe ekijja kijje principal agenda langirira beebo bulijjo tunoonya abo principal yeri yekwese n'ogwa omwana mu diploma gwe lwaki omumanyiira naga nti mwana kansa yatugamba tugenda kukola bi okitegedde be babadde bagamba mbu kino ekizimbe wategedde kino ekizimbe kyange era buli lwe mugwako bannange lumba omuntu wa NRM ati yowa own risk kuba nakugambye MP gwe eyawangudde yalinda kulera tali lwedde ate yiwa kintu meya oba kansalo yalinda omulonda muzire eziddako netali lwedde yiwa kintu naye alinda kumulonda alayire afuna akasente omuvubuka agamba woyo ati yowa owners risk gwe era nnumba ng'oli ku risiki yo ojja feesinga gwe naye gwe nange teriyo kansala agenda kujja ya muteringi ne baba mama tagenda kusaasira kuba ye alwanirira kufuna mulimu gwe kaluluka eri mulimu agenda asasulwe gwe musirwa alumba nze era gwe ngenda kukulaga kati ze bbaga ne ŋŋamba nina gwe nakuteera nga ne mutu ne mugane gwe oza muli b'amaanyi lwaki togenda n'olumba Museveni kuba gwe baalayiza olumba polisi za Museveni za gavumenti kuba gye baalayiza lwaki togenda n'owamba omulamuzi wa Museveni the fellow man ate nga ne bakkomona b'olumba kati waliwo Katonda asanyuledde P1 Giz ku kyekabumbi zagenze ne zookya obudala bw'abantu awo wonna okuka wansi ekabumbi okuva ku kipu eno waggulu naye the logic nga nabe mwokera ebyabwe wallahi abamu mubbe bannaku bannamu ate balonze Bobi Wine wamu utegedde oba abantu abo kati nze weŋŋambira we namugudde mga lwaki nanga nti mwana kansala yatugambye tulina okuteekawo embeera era namugaye kati bulaaza ajja tugende ewa kansala ekirungi twatuuse taliyo kansala nze njakalooja abateekamu ate omwana muyina oleda nga egundi yatugamba
Kasimanyi Kiiwa waliwo omukazi bamuyita Kiiwa yeesimbye waffe Kansala Kiiwa alina ekyana kye yali awa t-shirt ya kyonga giyamba eya Red NUP naye omwana ye bamukute yagayi Kansala Kiiwa yabateekamu eyembera gwe Kiiwa simanyi saafiina bino byakuboogera Kiiwa you come out nawe wennyonnyoleko Abdul Rashid mujja kuba t-shirt yagamba mmwe mubateekamu Bible mujje mutandike okunnyonnyola kati it's the high time because mmwe tugambye mulinda sizoni zammwe kulayira kulondebwa naye bano abaana mwami gavumenti tuyamba era nza report weva buli mwana gwenkwata nga ali mu woyo nangamba gundi ye yantumye Kansala tugenda kujja ne police ejja kunoonya nze by concern is lwaki mubuzaabuza mu buyaza abantu very good olina gamba mwebereremu nedda as I tell on politicians own statements gwe bwokera ku machano ngamba baga yendo kupekali akano kajjeko n'engoye nengenda ko singa bankwata nga kitufu nakakubye naye gundi yangambe tukakube tukajjemu engoye era nawe jaga kitufu lwasonga bwedde bweti you own that statement kwa wajikoze nange I can refer them to you kubanga go wangambe tukajjemu lwasonga bweti naye ye munabe avuze agamba mwebereremu mubalabise temukkiriza kati omwana n'agweddalu n'akubanze baga awagire n'ali mu mbubba abana tebakkiriza bwe batuuka ewaka saga saba gambye kuba abantu jasagale kwebe you disown the statement kumba omwana omusudde mu bizibu era ngamba abannabyabufuzi first own your statements tinze Kansala gundi kulwokuna abaana bange mujje tugende tulabe sign of police first own your statement n'omwana ye bamukwata kati Kansala gundi yatusanze n'atukima twabadde mu maka ge ekiro n'atubulifinga bwati n'emmotoka yagireese n'atutwala njagala you own lwaki mussa abaana because mwe mufulinga you have immunity political immunity mwami gavumenti bwaba muwani mukwate asibibwe just because bebonoona abaana nze nyomba nnyo n'abantu abakyusa history wa Uganda mulutamaguzi bajja banaku bajja n'ebisaati byabwe n'amagatto olimba utolira ati Mugisha muntu was a poor man yapana ku university tata we muntu yera was a very rich man Besigye was a very rich man yalekawo n'omulimu gwogwe agakali ogw'obusawo Museveni mutabani wa Amos ani yaganti Amos yali munaku they had their own cows geno onye Boniface byanyime yakuza abaana abasinga tata wa byanyima was he a poor man these people wanted the power that's all they left their wealth balikawo n'obugagga bwabwe balikawo emirimu egyakabi ne bagenda mu nsiko you wanted what adogamba otya bwe bajja n'amagatto gaabwe bali alumonde waffe foolish Natumaliriza. One statement yenjagala oluba abakozesa internet make noise abamu babadde bagenda ku embassy one statement njagala ali waneena agirating oli making really noise nona ali ku ground ekinga obukulu nze kyendowooza ole yagamba mukole eggaali you remember mukole amagaali neweerabe nti okola eggaali yaali wakanaye gwakutta amayembe g'eggaali singa egwa gwano eze eggaali gye mukola bano abali ebweru balimba gwali ku ground so you youth man ali wano nga bali bajiwa omuliro ground do you know that waliwo yatugamba seno genocide yafadda omujjukiro oyo omwana n'abika kabaka yafadda bane tuli kuki ku Facebook n'ayogera n'atuwa n'obujulizi esaawa zino sala akumba kabaka nyinimu alamula naye ekitengezako ga nti mmwe abantu kwa bali ku ground those people over there bali mu propaganda bali mu kwagala yiwa ggwanga lyammwe nga bo bali eri bali bicepere ekibi and on top of that babalimba teriyo ggwanga ligenda banga mata eno si Dubai nti abasajja batwala ne bazimba tuzimba awo ki eno si London nti batwala ne bazimba eno Africa ekulira mu gradual process nti ekyalo Kampala yali bwati ne tugenda nga tukule yali nasa n'omukadde bwatyo that's the African setting naye mu bazungu setting bo batwala ne bazinga amagulu n'agamba aho tuzimbewo ekibuga Dubai tuteekemu wifi tuteekemu n'amazzi tolya kati Saudi Arabia wali muzimba kibuga kirala it's not our setting the setting yaffe tukula mpola mpola meaning that gwe mulenzi gwali wano tobanja bye bakulimba bali abatuula eri olwokuba bamujjawo ne bamutwala mbuddu nga yeeyagalidde ne bamutega obuzzi obwobwereere wifi ak'obwereere n'obusannyalaze obwobwereere n'alowooza nti ali bulungi lwaki bakomawo wano bajula kuyingira binnya so kati mwana gwali wano gwe munna Uganda ali ku ground
gwe muntu omutuufu alina okusalawo ky'oyagala, alina okumanya ky'oyagala mu ggwanga lyo. Gwe Bobi bwe yagamba nti ensi self service teweeseera. Buli kimu kitandikira ku ggwe. Bene Weyira yagamba everything starts with you and you and you and ends with you. True. Buli kintu kirabika naawe igwe era ggwe. Ate kiggwera ku ggwe. Bw'ogaggaluka bane musajja yakola ssente. Efala yalina ettooke. Tomuvuwala. Yali yeeraga. Yeeraga babo bannaku. Buli kintu kitandika. Twabagambanga. Era ne ŋŋamba munnabyabufuzi agamba woyo tugende. Number one question aliriddawo. Ebibiina kiba kisumuluzo ekimutuusa ku mugaati. Ng'omugaati gwe bali eri house gye bagenda. So Youthman ali wano. Keep your Uganda safe birabe luvannyuma. Oli akugamba bagambe bajje wano. Nzikiza sembe abakuze emyaka. Bwekiri. Ayina emyaka 5, 6, 7, 8 kudda waggulu. Avubuka kuno muleme gwammwe mulwane muleme olwana ku mbaavu ntera n'obabuuza gwe emyaka gye gy'obuvuga nga tewalwana struggle. Lwaki kwa abiri tewalwana. Second omaze okutyumirwa emyaka 4 mulidde ebicepere mulidde muguza abakazi mubuusebuuse mukoze buli kimu ate ng'amaazi ennyonoone omulebe guno gwe nnaakazaala omwana yakatandika okusoma mbuuze ennyonoone. So nammwe abakuze emyaka muwummule muwummuze emitwe guno omulebe gw'abavubuka. Oŋŋamba kuyiwa ggwanga nga gwe olina emyaka 7, 8. Ne bw'ofa tolina ky'ofiirwa. Tokyalina ky'ofiirwa nze nnina bye ntandise okukola. So nammwe abakuze emyaka tetugenda kuddamu bawa bitiibwa ng'ate mutandise okwesiruwaza. Kyova aba batandise obbagobayo mu paalamenti. Ali myaka 6, 7, 8 ku mulembe gwa Amini bamufuga ogwo Amini yabafuganga bw'omu nga talina yadde ka paalamenti yadde ki teyadogoda. Guno Museveni okwamuwadde emirembe freedom of kwogera atandise tumanyiira. Ku myaka emikadde Obote yabafuganga mutamiivu Obote tunga ali muziwisiki. N'otonyega kana akasajja akalisoba akatanywa yadde omwenge katukuba emboko gwe ng'ato ng'amba nze ntwaleyo omutwe. Golaba omutamiivu yabafuga. So logically nammwe abakuze emyaka muwummuze emitwe don't determine life for youths. 0703 511 589 just in case waliwo alina kyabuuza kya comment. Yes. Ye namba yange 0703 511 589. Yes. Keep Uganda, serve Uganda, love Uganda. Tugenda bbanga Rasta tumufunanga for educational matters. Kubanga abavubuka bangi abali mu ghetto eyo babuzaabuzibwa because balowooza nti nno abakulembeze baneeno balina kye babagattako. At the end of the day ne bawunzikanga babalesaawo. Ate buli muntu kye nazudde buli omu ayagala ntebe ye. If at all Lutamaguzi has been in the parliament for more than 15 years and today is crying. Semujunganda is crying. Segona is crying. It means intigwe. Tulaba, you should use this as a point of understanding and you pick a leaf in this. Inti sibuli muntu gola bayogera nti yategeere nnyo. Ate naffe ekaseera tumanye nti no we have knowledge, we can talk. Kitegeeza nti by 2030 or 31 naawe omuvubuka atulaba osobola okudda omuwanga Kivumbi wakoze wabadde because naawe osomye ate naawe osobola okubanga okola ebyo. Tetugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero. Bajjukiza abankoledde obulungi omwaka guno n'okulonda n'abakozi byasinza okunkolera obulungi abadde maama Nabbanja tumiddeko naddirwa Meja Emma Kuteso akupenya abaana ba ghetto yayambye nnyo very good bakoza maintaininga ghetto Nabbanja mujeno mirimu ne Emma Kuteso has contributed in much. Nema Kadaga akoze bulungi nnyo lwakuba nti ye mbadde simupeeseemu olw'ensonga yata abadde wa consulting mu region region ne bano babadde ito biti nation asinza okukola obubi lobongoya ne Ssennyonyi tebalina bibakoze omukulu yafunye mmeka 20+ mubakoze biki Ssennyonyi ne Lubongoya asinza okukola obubi asinza okuswaza Semujunganda yesiba kubesije laba bibakozesa zino ofulu. It means Semuju cannot stand without Besije. Besije abadde mukomera he has failed to protect the place. Asinzo okuswala Lutamaguzi ne Muwanga Kivumbi. Goodbye. Tetujja sukakao mbere bulungi mweraba.